nkaza nkalebisa bugira masala slice nteka oli kuguni fry pan nyanya bili ejirimu obulamu ng'otambula. This is beautiful life nti nalibadde mbekaleginga okubeera nti bw'okula kubanga okula bwekuli naye okuze otya obulamu bwo butya okuze wazimba n'asana wafuna okatugambye afanika after 30 years nga weetooloddwa tolina nabwekyukiza osibyeko ekisenge mujja kubeera mu kisenge omwo amaaso gakomaawo kukikomera naye kati oli kati nga bwenali omanyi wannagulanga kubayamba buli najja n'agamba nange entunda naye abantu abamu ne bambuuza naye Kasirye ogenda kulaba emagamba nti andibeerayo nga nkadde toli kintawaanya muntu ajja kujja kuntawaanya bankuuma serikale bange akuba simu nti waliwo omuntu gundi bwati ne bwati aira jje watajja obulamu bunyuma nange ebyadda nange obulamu buno nandibwagadde this kind of life where osomuka omulamu weetoolodda nature no noise no dust no what kuga buli kintu kyonna nze amazzi gugula lwenzo abanzi sigula lwenzo ate ge nesimira wali okampinga n'oleeta mazzi gange nywanga bugenda nywedda genda kimanga ensuwa sinaba kufuna nsuwa nnungi njagala ensuwa yange ayinza ejja kubeera muyembaawo gulu wengitega ugafumba galina akawoowo n'olwendo ninsenisaako nenywa njagala nnyo ebintu kuga byenakuliramu byali birungi kati olaba ebiswa ebyo ekyaggwe nnina ebiswa nawo nonna ebiswa kati abantu bagenda baŋŋamba bisala kasooli lwaki tobitta nemagala kati abaliddawo baliraba ku nswa bajja kuba nga nakyo kyagala abantu emirembe ginaddawo balabe nti balabe kakati oli enswa ezo twazittanga nga tukozesa emmuli emuzikolezaako omuliro nga ogenda mukyaba gundi sino niweri ukyaba nga tulina ebiswa byaffe ukyaba emmuli zo Yasin sigala nga banamulesaawo sigala wanga ali gundi awo wenabadde ntudde awo omusirikale ne kasigala temwawukana lwaki nekakubasigala wali obadde ejjeno ebyammwe nalwala ekyuma life support kyanasooka obabuuza nzizengu kyamawogo galigati agofaako wali mu ICU nga tomanyi biri ku nsi biwadde naye nadde ngu kye nali worried about kali mawuggwe n'ekibumba bagamba everything is okay. It's as if you are 25 years. I said what? Kati nga bino bala pressure juzi nagenda tulina eddwaliro yaffe eno ebakoze ekkulu ab'amagye nze nkusaba esigala wange. Okay, thank you very much. Kati nagenda nali animal keep your distance for good's sake. Etegeera embwa nnene. They are dogs. Njagala embwa zibikira olina embwa yo bbo. Ebbo bawala omwala yagikuba gundi overdose muvete Makerere. Yali ndwadde? Nakitwalayo nga erina gundi naye nga si ndwadde pase.
era nabaga mu kikebere ki naye omuwala yali excited about it naga kati kikuba mwaka icho amuga nti okay you are the dog nawe kiku nenze mwingi bya nangu waggulu nenjirekayo ngenda okudda ngambuuza abaana nti beewa nti bo yagoberedde. I said what? Bo tengobererangako bambi ndowooza feeling that death negoberera maye natambulanga nayo yagwa ku gundi mu nfulejja awo ku gate enagisanga it hurt me like my what yakuluma nnyo ngeringa nze ngeringa bulamu bwo aliwo omusajja yali abba essimu yange mundeba okusheewo omanyi tukozesa buno mukaadi obwamafuta kati omwana enagundi nerabidde pin namba gyebateekamu kati ndi awo nkubiraani yali sekitoleko nga yambuga mu kiseera ekyo naye agimanyi kumbe wano ku gundi omutto gwa wakati akasimu nakalesaawo omutto akalala akasimu kangolo nga nakamu naye akalungi Motorola very nice era ngaomanya abayaye bajja banda bakuŋŋaana ki yeno mape olinga omulala maaso gagenze dda ku simu banyumiza bunyumiza najja n'ayitawo n'agiraba kumbe bo yebasaawo wansi obateeka ebigere yes n'akomawo nga nze nkyali eri alaba ndi gundi nnyo oli taken up n'oli omusajja w'amafuta kyayisaamu omukono okukola ki kwata akasimu yamukwata omulundi ogwo nesirika ezo zimasitifu eyo bwekwata amannyo gaayo gagatta agagulu n'aga wansi gagatta gayitamu ne gagatta kati okusumulula nze agimanyi ogiragira nze nawe njikoona nagata kanagenda okulaba nga aleebeeta naye nga omusayi aleebeetera ku motoka nenyiga let loose eta nebagamba mutwale mu ddwaliro biki nga koma nnyoko ani yamutumye mu motoka yange ate nabo ne beekyukira nti abadde akwatamu lwaki so embwa abantu bo tebamanyi mugaso gwazo nze emmotoka yange tolina kyoyinza kujjamu ne bwenjerekaawo nga siba madirisa zo zibeeramu embwa ebaawo erina ginnaayo teri wano yeri Kampala oteroga nti embwa ojagala kusingira abantu oya embwa tekulya muluko tuyinza okuba nga twogera wano byonna byetwogera olunatuuka wali mummotoka nti abadde ayogera otumalira biseera babbye sente zaffe bazimazeewo kati abadde atuwa amasitooli gweoyinza okukola faamu yenkane yezijjawa byebyo ffe tubimanyi nogamba naye embwa yange eyo nga bwogirabe era bwete bwebakaawo sigalawo nekiro ekiwogerawo pe tosobola kutuuka eno tosobola bakimanyi abantu bakimanyi eyo enoggo erya era tokyaza abantu wano abokukyalo ntugezeko wa Gen.Kasirye oba balenzi gwe toli muntu ate abantu bakwagala ekyo kimanyi nti banjagala naye keep your distance. How do you balance that? Because because si kyangu omuntu okuba nti oli muntu w'abantu, the public really likes you. Ekyo kikuwa amaanyi mu mutima nti byenkola si bibi mu kifo kyendimu. Abantu abamu beeyisizaamu bubi ku kyalo bayinza okuba bamuti abasirikale be waliwo military police bano bwe bakyusa gurupu eyagenda baava awo basula babiri ne bagenda ne banywa omwenge olwokatta mu bw'omukyalo bagayita mayitiki ne batamira
tebalwawo tebakubyaabo abantu b'okukyalo baga bano balala abantu bafandi tebayira kujja nebatukuba kumakya omwazza yafandi ate abakuumi batukubye konzi babasanga tibazze eri gye tunywera nti bazzeeyo mwe nti babakubye nti walesi nenkubira gundi osi marking nemuga immediately jangu okyuse detail eni egenda mu bantu nenywa omwenge nebakubirayo nze sibiranga bantu bebati ate you go to find out and charge them babajjawo intelligence officer yajirako intelligent officer agenda nga atuuza abantu nga bakola statement bano batwala kuyingira wali ngira ndani nakati bali mabuuso nakati basibe discipline gova wano bali mwenge gwawe oleeta bakutya jijjemu uniform ogende mugundi baliko bakubogera ne bale bakibomboola wamagi tokyagala ekyo eyo nonenya lyange tajja bakasiye batukuba geno obalansinga otya abantu bamanyi oli no sense naye kyekyo oba kifaananyi okyeteekako bweteesi noganzisagala kunetera gundi lugezigezi kuga bwenkola ekintu njagala tokiddangamu kati nga bwebadde ombuzi wa tractor bwenayo kya tractor mekezi addayo ogenda okusenda abantu kyaggwawo bagamba nti tujja kukolako akasimu gwe wasetinga agenda awo wabi buuza bubuuza wabeera wabi kuba watogoberedde mateeka sigoberedde mateeka tiyoyo and you get away with it. I get away with it because I'm always right. Kati kuchemotoka wabo mwala wange yankubira from US naga daddy what's happening nimwachi ndi wano bagambye president ndi gwe togambwa ako wakubye motoka z'abantu kolwaggulu amateeka nemunga nti keep quiet yogera birawo Nemboozi ndaji nyimi mwala wono mushatinga down ayogera byasomye ku mikimbagana mbuulira manje yabadda mu Museveni yabagandi yabicha tractor nakuba motoka y'omuyimbi kati akubye loole sitakuba bantu ye muntu wa mundu yakimanyi nze mundu is part of me obo beerawo ng'oli trigger hungry and trigger happy no sijjayo mundu nga sigenda kukuba gwotagireyo mundu gwotakube tomugireyo mundu simugirayo mundu ojjayo yaki atoba tomukube that's big ekitegeeza buli lwojjayo mundu esa sirifulo kuba kiba kyetaagisa okutuuka nze Kasirye Gwanga kujjayo mundu nze bakankuba emirundi emeka kyali kibaddewo abasooka okunkuba bankubira ku lw'eggayaaza nga babbi nedda they got suspicious waliwo Itongwa mu kiseera ekyo Albert Itongwa kati abeerudde balowooza nda mu part of Albert Itongwa ate nga nabagamba by then I was Lieutenant Colonel nebagamba Lieutenant Colonel Kasirye Gwanga emmotoka yanfiiriddeko wano ne bagenze kuleeta mmotoka tiva mu mmotoka embaga sivaamu ne bagikuba tugenda kukuba kale nkuba baba ne basumulula gaga nali nyambadde enkofiira yange alamidde bwenti amasasi 3 gayita wano wano bwe wati gakolawo limu 2 3 ku nkofiira nga ngalamidde ku nkofiira gayita nemanya nti sanawula hit nenga these are serious people nembulira mutto nebankuba era lisasi elintawaanya oline bakuba mu yasigala that's why I went to US to try to take out that bullet nibagante olivaamu ogenda kufa lijeno ine sasi mu mubiri nze mbeera netakula buli kiseera kubanga livaako gundi
Direta hit. Direta obutwa. Kali bwera butambula liri mukono muli muki. Liri wano. Ngamu wansi wenkwawo. Wano bwati. Kati bali okusoka bali bagamba kulijjamu zinengalo zijja kufa. Ka Dr. Wankati yafa. That was 95. Tulekeni. Naye eventually zinfukidde ekirala naye nakola kiwanga nja kufa bwengi. Bw'olijjamu kibi nnyo. Tebayinza dikwatako wali so near the heart. They can tamper. So you almost die. Wali bakubye essasi ku mutima. Bankuba. And when you were young, 95 bankuba. It was a story. Number one. Then nebageza kunjibaka mmotoka 98 abo nembakuba bakusanga waje kitonzi lungu jayo nayinza wali omukwano gwange yafa twatuza girlfriend we naye twatukana ku lubiri waggulu naye ndowooza nti abeera mu area eyo nangamba nti neeyongerayo eri nemuga nti gwe tulese mbabbi manyiiro gateway eyababbi era tuteekanga amafuta mu motoka nojjuza full tanka. Si kirungi. Uteekamu matono. Naye full tanka ajja kuvuga kumpi mayiro 12. Omubbi. Naye wanavugako mayiro 2 nga gaggwamu. Ng'alekaawo. Ate anagikola ate anagisitula. Kati kawo butuuke waabwe. Nakwali tuvuga ddabo kabini. Nampya. Olunyingidde mubenda nti ng'avaamu mufo kyokugenda ewaabwe kuyingira mu nnyumba ate yadda ku gundi boyfriend kunyumya kati nze nga nfiringa guilty kati piso yange nenjijja wano nenjiteeka New York style mabega ensirika kati nenkyuka omuga nti why vaawo tugende ngenda okulaba ng'aleekaana naye nga twaleese mulaluwa naye ng'atunudde naate ngenda okutuuka bweni ng'omusajja ataddemu muggwe munzi toka gaali vamu ng'aleekaana nemuga ntonkuba leka nveemu mpolampola nenzigulawo fuluma nayanguwa mangu manyi bangu bagenda ku kisumuuzo era obwongo bwayiika obugundi wamukuba ku mutwe wano kumbe emabega waliyo munne atu ngenda okulanga nkubye omanyi essasi ly'amaanyi yankuba paka n'engweri lyakukwata kati ngenda okukola bwenti okugulu nga kukyakola nemanya nti ki takubye eggumba kukyuka bwenti nga agenda okunkuba kunziramu nemukuba nemuyuzaako ekibegabega kimu ne pisto yo pistol that's a killing machine kati bali mu gurupu kati ne bagamba ti omusajja alwana omusajja alina emmundu omusajja alwana nembaga nani maze okubamu kawala kikanga nembaga mbadde mumizibako emmotoka nze ntambuza ebigere omaze oli okumutta ono naye ataawo boogedde olunumba bali naye waliwo ebitooke ne babama nenkubako kuba yagwa ku lubigi enkeera mulambo bakusanga era nemmundu ng'alina emmundu naye omuziziko omutetemi neguntega nengwa olwo omusaayi gujja nnyo nenkomawo ku mmotoka nensanga ono nga kintuudde omutima guli bwe kino nekivaako ekyokumukono kino kyonna omutima negusigala mu bbanga wano nga gukuba naye ng'ayogera kati nemutwako nemubuuza nti gwe ani abatuma okubba emmotoka naye ng'akaaba kagundi otusizza yali musajja musawo ku Ring Road awo era yafiira South Africa Kabwa Kaganda
ye yabatumanga nga yagula amafuta okaganda yali musamizi ate kati ng'ebyo byabirimu nemuga nti yani nti kabakaganda otusizza nemutunulya nemuga kati gwe ngenda kuyamba buyambi kuba kati engeri gy'olimu ebinyomo bigenda kutukako nga abantu tebanaba kujja ate obulumi tojja busobola kankuyambe tu n'okola ki nemutta ng'omusajja badde akyayogera singa namulekawo kubanga nani nali mbulidinga nga nokwanga ogenda ki eddwaliro naye nga bwemulekawo ebiwuka bijja muluma era nga tewaliho byonna yakola yakuwona naye n'okumutta antubaawo ntugenda mu ddwaliro that's scary. Yeah. You're the scary guy. You killed someone ng'omulabo n'okigenda ogaka let me nga muyamba I told him okutta nkuyamba ta so kolo what abantu bameka babiri owokusatu ye samulabe yagweri ku lubigi naye bano ababiri nasanga abapoliisi bali kugundwa ne waggulu ku lubigi ne bino ebireebeeta ebimotoka byabwe nini huko nga we mujinga kwenda lugota kani bunduku ninga na ba film manyi film z'abantu baita ba commando naye ba Mexican abantu aba Mexican ababayi aba bandit aba mutawuli tolabye ko mundu tolabye bantu nanga bakutema mundu the mundu is part of me ngugambe sijijjayo nga sijja kutta ne kati nali kugamba in fact n'obusungu kati singa teyalinda be babbako emmoloka balowooza baisa bati abatta tekyabuuza owanga amazzi galuwa enyama ewola Jeno obulamu is a full circle. It's been an adventure. They call me the Malauda. Malauda? Who is a Malauda? Malauda yebwatyo isagitambulira fire who own the world I don't care. You just go an automata buli sanze. Chagala kuyimira maaso nosanga beauty one good one way nagana. Atugenda omuzadde mwana toliwulira bulizi yo mwana zakufuza. Malauda, I like that. So gogenda bugenzi. Yeah, that's how I've walked this world and I'm happy. There are few Kasirye Gwangas. Kasirye Gwanga only one. Not just in the name but even in the character. Nzigenda yingira amajenga n'emyaka 20 years to tender age. Katabala bagenda mu university wali myaka 2 mwezi. Neza abiri olwamala O level. Ngandi sirinda neza. Twaje jagenda. Jasanga abasajja bano. Buddeyo ngandiki. Jeno mulamba. Nakye noonya ku nsi. Sente nina. Abana azadde basomeseza. By the way, genda ku album bomala bano kuleta amazi ogenda oleta album ya Dana njisanzeemu omwe yagireka wano yagindekera. Oyo muku madota namuzalira mu nsikono. Dana. Mwala wangu ojja kulaba. Mama we mwali mu nsike. Mu nsiko. Bisera bya lutalo. Tuli mu lutalo nakkola emirimu emirala. Mwali mu lutalo ng'ofisa wa kadde. Akanoonya Diana. It wasn't that indiscipline, you know. Discipline to the cause. Muli mu lutalo atokutaba kazi mbuto. Uganda obuzo busesa. Indiscipline to who? To the struggle. Which struggle? The struggle. Gwe struggle. Ati jeno muri mu mbeera ya kulwana mununule eggwanga mulete emirembe ate oloonya bawala. Na kakati gwe ma story okulwana katinga ukwafu kwabiyekere twatudde wano tukedde tumanyi nti ate tabu ba opi ba kumbe babayise mabega
nemutandika kulwana nga out of the blue. Yes. Kati our training nekola ki to take in charge immediately. Abasirikale opanikinga. Amazi yalese munabe mungalo. Omuntu afukije munne. Temuleka akantu kuwola. Tukawooma. Tuufu. Ebajirana. Kano kasimu. Enerinya. Esimu kyenda. Spark. Mane kano kantamanya kano. Yakaiga. Allah. Abantu bagenda kunyumirwa story. Fuma nga bakulinzidde ne bakutikula. Ezo zikubyeko noddayo. Wagenda nga nogula mu shop. 208. Nomala no 208 n'otunda. Kakaga. Amasuka aga manene. Nga kyekitali mu amashop. Music system akai. Zogula ya masawa rado. Bia owafenga mu industry. Eruzira. Bamukola special nga nakasandikira. Kala agenda wa UAF. Kwe kwava erinnya bia w'ebitanda. Kubanga abatanywanga mwenge. Kati nga nze natandika okunywa omwenge tuli mu lutalo lwa buyekera nekisuna mwenge. Kati nga gwe sheyayo ogitunda anti cupa ya bia egula sinye mu sente abiri. Ate bwe eri ku 3 kitundu. Kati bano abakazi bano abagutunda kati nga asooka kugusumulula ajjako akantu akasaanikira baleme mukwata nabo. Ng'aleeta nsumulu. Kyebava bagamba nti bakunya gwa mu bitanda. Kuba bagusumululira eri mu bitanda. Yes. Kale abajega ffe tegaliko nnyo era abakyala b'abasirikale abo nga tebabonaabona. Nga bagenda mu maduuka eyo ne bagula ebintu ne bajja baguza abakyala ebwe. Kati ameshop lyabeeranga maduuka nga gali munda mu barracks. Gaba amagye all over the world. Abamagye tebagula bintu bali tax free. Na kati bwe kiri mu mawanga amalala. Bwe kiri all over. Wano Museveni yali abiganye twamugambirawo n'agamba ayo mambo seba abamagye tebasala musolo. Tayinza genda kugula sigala mu dduuka ng'oli bwamugula nedda. Ffe tusala tuli nnyama ya lisasi. Tuli okufiirira ggwanga. Kufiirira ggwanga n'asooka agaana. Naye kati bano baofisa bagenda ebweru ne bagagwamu. Babakwatira abamu abasooka entebe nga balina emigugu gijjudde baagula ebintu. Awo kwe kutandika era amabaati ge baalisi naye gundi tanka eyo gy'olabye baabireese eggulu. Kati bagezaawo kuzzaawo ki ameshop ne batundamu ebyowongezo tanka amabaati seminti bakusobola tuzimbe naye nga olinga buli kimu okigulamu. Amagye gaali malungi naye lwakuba tetwali bangi. Jeno naye amagye mwali temwali bangi mu muwendo nga kakati tuli mitwalo mingi. Naye gwe ng'omuntu wakikola otya okubaawo leero nga Kasirye Gwanga yeggwe because si gwe musirikale wekka mu generation yammwe n'abalala gye bali naye osobola obba noonya nga tomanyi gye bali nga gwe yali nabo. Tebaasoma abasinga. Magye gamenya abaasoma twalimu batono. Abasinga bagayingiranga just like that. Kati bwe tugenda okujja gundi eno entya kati nti olwatwakwata gavumenti ne batuwa scholarship America age bagabeemu 11 kati interview bonna ne bagigwa kuba bali babuuza milita ate bonga ebya milita tebabikola ate nga nze it was part of me nayita mbwisi kale nembeera nti nze kirasi yange toyinza gigeza ne upbringing likutuze upbringing yange yali yanjawulo gambye nasomera Kibuli bazungu bwe bansomesa kati bali abalala baali tebaasoma bala bava mu primary bayingira bote 1 kale twabasanga era kyova olaba nti buli yali asomye Magye gaame teyabonaabona nnyo kubanga ffe twafunanga grade za njawulo kati nasooka kubeera musawo. Oliko musawo mu Magye abuuzamu ki nze nkuba empisa obulungi ne tekuluma. Emanyi omanyi byakuba masasi baatusookesa nga baagala okukola medical gundi eyo ate nga ffe tusomye
ne batuyingiza mu kifo kitwala kadeti balonzemu abaabwe batulonze kubeera basawo nasinga odale tutandise kuza amabwago batuwadde transfer tugenze mu north tuli mugundi mu ddwaliro ani yajja okwoza amabwa naye nga ka advantage akalimu tetukuma guard duty ekiro ate ffe tubeera ku duty eri mu ddwaliro watabaawo mulwadde alwadde ekiro waliwo ekitanda nga webuka kale nga guli easy naye nga nze mwoyo gwange sigwagala njagala eri ewe nagamba mukwano gwange ali Washington eyo mulwadde nnyo nga my Frank ndisayingira mumajje okusiimula gundi magwa njagala kukuba mundu katugende ate tukumega ne mugandi gubo sigala ningenze leo Lusaji Meje yali yakula emaresh nageza kunegaiza akati eno bicho ina grade namugandi sibya grade atenjuchinga kungenda nayenga ntuyingira infantry awo netutandika amagye nyini atugobagana n'abakalamoja akola baabo ebyokubba ente abakalamoja abakola balina amagezi naye mukwano gwange wakyali Bufastina aleewo naye nga bayina ente bazibbye nga bazibeera wansi nga agifukamidde bw'ati yeeyimiridde beesibira wansi mwemulaba nte temubalaba mubuze nte zirwanya zikoba nga bamusiba ku nte najja eripako bw'ati baali abakalamoja era nze nagamba Museveni nemuganda abantu abo mbagende pompola is their nature kati nga nature y'okubba ente tebazibba lwakuba nti baagala kufunamu kitiibwa okuba n'ente amanyizi nga kubazize wagenze kubba nte se culture abo nga tukubagana nabo gwolaba nte zidduka tolaba omuntu azigoba kumba omuntu ali wansi agizesibiddemu kabisa nga balina emundu zaabwe ziyeza second world war eza first world war mpanvu eva eno neeri kati nga bagira obuti bwe buti amakaba bwe gati n'akatunga wansi n'ateekamu emundu nkalamoja nga takuba mwezi target abo naye Museveni kyobumuvaako okutuuka okubajja to disarm them naye era tezaggwayo manyizi bwali mu Somalia nzingire ne Southern Sudan kale abo bonna twalwananga nabo ku byente naye nga tuli bato nga tunyumirwa tuli ku zijipu ezo tugoba maya eyo gyolaba edduka maya amanyi okuteeka second gear newanga naye amagi gaali ojja erimu tolimalaawo libadde nnyo naye nga liwoma bulungi ngeri enkoko kati kiriko karakita yayo kigiriko katugambe ebiika wano naye ate ng'eri mu nsozi eri ng'obuusa omuggo ogwo nga bw'ozirengera enkuba nejja eteekako speed ettonde erisooka okutonnya ng'eba egatuddeko edduka nnyo okukuuma amagi gaayo erina ebintu byayo karakita zayo byebibagana naye saagirabako ekweka omutwe mu musenyu yes nange ntuulira bakyogera bwogezi bakyogera tekwesa nga zaafubutukanga tekwesa omutwe teeka kigambo bugambo byaliwo sayings zibaawo ziba negundi zaazo Genesis so our life was adventurous kuyigga nnyo twayiga nnyo nga tubeera nnyo mu kuyigga baofficers abo waliwo omuba mitwesiena akyaliwo abeera kukolora awo waggulu nga ku capital gundi Capital Radio Capital Radio wano waggulu naye wansi awo waliwo amayumba yazimbawo ennyumba wabeera naye yali quartermaster taata we yali bishop ng'ava mu east oba yafa mwaka ki ani yamuddira mbigere saamanya naye yali bishop kati oyo nga quartermaster olwofe nga tuliyo nga bwegambye Moyo eyo company kyali company kale yagendanga esoroti omanya bateeso baalina ente nga gyazigula n'aleeta loole
bateeka mu nkambi ku makya nga basala zigwawo nga baleeta kati oluusi nga sente bazigabana ez'oggula ente ate banazigabana ki mundu ziveeyo banyama kongoni n'embogo mukalira mukola gundi entandaalo mu muliro emuteyako message ne bajja ne batikka paka nosanga unipo ekampu yonna ng'ewunya nnyama mwanyumirwa twanyumirwa ate nga tuba ne ssente nga zirina vali ojja mu Kampala ng'olina ssente era nga batunuulira gwe balinze jo batwala Chase Joseph eyo ali awo kabbala nanyiniko no namulaba nanilowooza aba yafa yazimba awo Makindi ng'oyambuka awo yakola ekifo kinene kajene Makindi waviirayo ddala atundawo n'oyagala oweddira eno walinga kerere enfuufu abantu ababbi babba era bange gye baddukira awo buyambi newantama privacy nga teriiwo nengulako eri waggulu nimba yali nnungi naye nali ndowooza wasirise naye nga bayina embwa kumpi buli nnyumba ng'erina embwa ate embwa zaabwe zo ziboggola oba eraba n'ekisiikirize neeboggola kuganga teweebaka nawo nentundawo nenkyukira ddala ibako baviire Kampala nagivaamu tokyayina kyoyagala mu kibuga sirina ojjayo obuzinga mugenyi pita mu buyisi era nkola northern bypass n'ogenda ekyaggu tewali kikulu kyenjagala mu Kampala sigenda mugoni mu mikolo oba concerting ezo embaga kaadi waliwo omu yagamba munne nga bagabanaga nti tomala biseera tajja kujja kozi nga ba mikolo gya ggwanga ng'egyo olwosobodde bw'otunuulira kati nga ffe bwe bateyako ebyayita olulabiko gundi ya kabaka ng'akyaziza heyo silasi kabaka muteesa wagirako eyo mugundi akaibisi tebivaamu kati buli eyali senior officer gwe bakuba ebifaananyi ku mulembe gwa Amin bwe babijjayo bw'aba nga mulamu nga tafiiringa bulungi nga mwali mu bitiibwa nga wali oyambadde kati nebakomperalinga kiri ne kaakati kati bwoli naye kati nze ne bwogenda ku mukolo gwawa ezo medo zebagaba infact abawala batunda medo waliwo medo zange 2 bazitunda eyo awo mu parliament antu